kubanga bakutebereza okubanga okuteka video buli fujjo balikoze tebagambwako kubanga bali mu government bannange mbasaba ne obo wagire NRM ddala mwe mutunuulira ebifaananyi ebitambudde olwaleero bakubye omwana essasi wano ku mugongo eri muyisenga wano ku kabina wansi sirowooza nti omwana oyo anaddamu okutuula n'atereera oyo ne bagenda ne bamukwata ne bamuwamba ne bamuteeka mu drone abasajja kumpi nga 40 ku mukyalo omu bamututte ntandika okukebera essimu ye. Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much muna okusinzidde okubangula ba Focus TV. Amawulire ge tulina olunaku olwaleero ge gakubeera nti abanopu bamemba nopu baliko ku security alert saawa yonna bavuddeyo nga beegezebwamu kubwa amasasi. Tukwetedde ebigambo ebimu kwabo ebikaawu ebivudde ku mikutu egy'abano ab'enjawulo okuli Namugga Goreti ono wa Mawogola County eri mu Sembabule ekitokota sikisaanikire emundu egenda ddala maaso bantu bangi battibwa abangi tubamanya abamu tetubamanya so nga ate ne omukulu tawa ono y'omu ku ba bodyguard aba Albert Kiyisentamu naye alina akatambi katadde akakakali eri ku byokwerinda by'obulamu bwe so nga n'omukyala bayita Nalubowa Rose naye agamba nti obulamu bwe buli matigga olw'okuvuganya aba NRM mu Masaka. Thank you so much. Katuveeko wano kateni nnyo tokomewo. Kakati anti awo fewe twebuuliza omwami omulamuzi oyo kubanga omulamuzi teyafaayo wadde n'omulundi n'ogo kuga nti naye wagambye nti bali tebaaziteekako gwe nga candidate DR forms zizo ziriwa. Nkwaniriza nate ku Focus TV nze Ade Wilberforce Kimwe Myanja and of course wona osinzidde okulaba Focus TV abali mu Uganda, East Africa, abali mu Africa wamu ne diaspora. Thank you so much okubanga mukola ekyo kyemukola. Mawulire ge tulina olunaku lwaleero kugambye nti kwe kuli okubeera nti abanupu saawa zino okubeera ng'owagira nupu bagamba nti kiringa okubeera nti weeteeka mu matigga olw'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tujjukire okuba akalulu bwe kaggwa ebikolobero bingi ebizibikolebwa era nga bangi basibidde mu makomera abalala bangi balina ebiwundu abamu bangi bafiiriddemu babiguzeemu obulamu. Mu story yaffe olunaku lwaleero nina abantu nga 3 begenda okuwaako mu butambi obw'enjawulo nga bannyonnyola kiki ekitegeeza okuwagira nupu mu kiseera kino era biki ebyobulabe bye babuuse okubeera nga bibatuusibwako. Katusooke n'omukyala Namugga Goreth ono nno wa Mawogola County eri mu sayidi y'Essembabule ono mujjukire egyaliyo omuliro waliyo omuliro gwennyini abantu bangi abafuna oba ebyabo biwundu muva mu kalulu aka nga 15 January. Alina byanyonyodde byetwagala okubanga tulabako oba tuwulirako ffe bennyini ebyabadde mu kalulu kano akasembyeyo aka local mayors oba town council mayors omuli bakansala baabwe nagamba nti ekyalabikiddwako tekirabibwangako. Kalabe vidiyo eno tovaawo. Banaye mutusabire ffe nga bannamawogola Sembabule efuuse Sembabule olwaleero byonna ebitambudde mu kalulu k'aba meeya n'abamagombolola basentebe ne bakansalazi baabwe oli abadde ayinza okulooza nti oba tulonda ani. Mbadde nzijankaaba ku bumenyi bw'amateeka ku kukozesa obubi emmundu okwali mu kalulu k'Essembabule nga 15 nga tulonda akalulu ka president n'ak'MP nembaga abanange twasimatuka kufa. Effujjo lyali lingi abasajja baatukolako buli bulumbaganyi bw'otayinza kuteebereza naye lwakuba nti internet teyaliiko ebimu temwabiraba ne bakola effujjo ku bantu amasimu ne bagawamba ne bakola buli kimu. Olwaleero akalulu k'olwaleero Essembabule kajjeyo bingi ate ne mubifunira mu budde. Abaana abakubye amasasi, abaana abayiye ebyenda, be bakubye ebisambi okubiyiwa, be bakubye emitwe okujaasa. Bannange ekiri Essembabule oyinza okulooza nti ffe tuli mu nsi ndala nnyo. Mbadde nsaba bannaffe Mukulu Sodo, Anifa Kawooya, Honorable Kuteesa ne Lwashande Mwami Museveni mbadde nsaba kwatako obubajjo ogambe nti gwe kano Lwashande nkakuwadde Republic iyo okwataka ogambe nti gwe Anifa wano nkugabiddewo awo wawe Republic ogambe Honorable Kuteesa nti nawe kano nkakuwadde ne Sodo omuwe. Kati bano bawandike lisi y'abantu be baagala okuwangaala nabo bakwate ffe abasigaddewo be bataagala batuteeke mu mmotoka batuyiwe mu nnyanja kubanga njagala Mbabule ekigenda okusibuka Essembabule awo twekubidde endulu teryafaayo.
eyo polisi y'Essembabule twasigaza bizimbe mbadde nsaba nabo mubasengule mubatwale bannamawogola bamanye nti Essembabule buli omu yeefeeko kubanga njagala obategeeza twekubidde enduulu buli omu akozesa emmundu nga bw'ayagala ab'obuyinza abakwasi b'emiggo drone bazikutte abaana be tuwangala nabo bakutte bakifeesi babambaza engoye z'amagye teri abagambako teri ayogerako bannange mukulu Museveni Ssembabule bw'ebanga ekyali paati ya Uganda bannayuganda basaba obwenkanya emmundu mmwe muzirina zammwe bakuba batya abaana b'abantu amasasi eggwanga ne lisigala nga litambula kyekimu oyinza okulooza nti Ssembabule ebibira by'e Congo oyinza okugamba nti ali shababu Ssembabule bannange mbabuli ekiyitiridde abaana b'abantu leero tukulukusiza amaziga omwana n'akuba onalebo batukoze kino onalebo nze bankubidde wano nze kansala bankoze bino onalebo bakutte amasimu gaffe bagasudde mu ttooyi kubanga bakuteebereza okubanga okuteeka vidiyo buli fujjo balikoze tebagambwako kubanga bali mu gavumenti bannange mbasaba newoba owagira NRM ddala ddala mwe mutunuulira ebifaananyi ebitambudde olwaleero bakubye omwana essasi wano ku mugongo eri muyisenga wano ku kabina wansi sirowooza nti omwana oyo anaddamu okutuula n'atereera amasasi ku polling station ne mukuba mu bbanga ako kakyali so nga n'omukulu omulala bayita Yusuf Nkeretanyi ono mabegakaawo kigambibwa mbu olwa bagezezzaako omukuba amasasi amawulire ago tuli mu galondoola tulabe obutuufu bwago buli ki era ye nga ye ayogera ki tujja bakutukuba amawulire amatuufu ku ekyo naye mbu naye olwa bamwegezezzaamu edda okuba nga bamukuba ebyasijjukira omukulu ono Nkeretanyi Yusuf Kiruluuta ono ye yawangula former minister Vincent Bamulanga Kisempijja mu Kalungu East so ebyaliwo byonna twabitegeera ne bagenda mu petition y'okuddamu okubala obululu bikawuntira omukulu naddamu n'awangula ono Nkeretanyi so agamba nti naye mu bulamu bw'atambuliramu buli mu matigga olw'ebyo ebigenda mu maaso mu constituency yaabwe. Nina akatambi akalala waka vidiyo akalala ak'omukulu Tawa. Tawa ono y'omu ku bodyguard abamaanyi ennyo era yatuuka n'okumenyeka okugulu kwe abe Jati saidi za mu kalulu ka Nalukoola Kawempe we bali bakola by elections ezo omukulu yakubibwa bubi nnyo okugulu ne kukutuka naye bwe twaddamu akalulu kano aka 2026 yakomawo ku trail ya Bobi Wine naye olwabya security n'ebyokwerinda engeri gye bali bamunoonyaamu kwalabika nga ali solid nnyo ate y'omuntu ow'amaanyi ali ku lusegeraawo kubamu ku bali banoonya neyewangangusa gye tutamanyi wagyali naye alina akatambi katadde nga alaga ebyo ebirimu mukolebwako aba SFC be yagambye byakakasizza nti ba SFC biba bikola ebikolobero bino katabe vidiyo eno ffenna babiri batrakinze essimu y'omukyalo oyo ne bagenda ne bamukwata ne bamuwamba ne bamuteeka mu drone abasajja kumpi nga 40 ku mukyalo omu bamututte ntandika okukebera essimu ye balabe emboozi ki gye mbadde nnyumyanga naye nze Njokya Woloding oyo omukyala afumba mmere mulowooza nnyumya mboozi ki naye mwe mba mulaba nze gwe munoonya mukama wammwe atumye babulooka abasoba mu 10 bantwale gyali nga bansuubiza mbu bansonyiwe nga bansuubiza eggulu n'ensi nga nsuubiza okumpayo ne ku ssente neŋŋaana mwabazze mu be baatumye bwe mubadde mujja okunkima babawaddeyo mmeka kubanga ze bansuubiza okumpa buli kummwe abazze era abakutte omukyalo oyo w'emmere kiraka temusobola dde nazikolera naye mukolera SFC okumala emyaka aga ze bansuubiza kati kino njagala nkibagambe abantu bonna be mugezaako trackinga
munfune tebamanyi wendi kubanga siri musiru kubuulira muntu wendi kyekisooka. Ekyokubiri, abo abantu mutulugunya babwerere tebalina musango. Mubuuziza omukyala lwaki okolagana ne terrorist oyogera biki naye olabika omuwane ku ssente ezimubeezaawo. Baganda bange, nze ndi wano mu kibuga ndya nywa neebaka wano mu kibuga wakati. Nina ennamba z'abantu ezisoba mu 10,000 ezi mu ssimu yange, bonna mugenda bakwata. Eyo budget eba ya ssente mmeka? Tezimba LS Center 3 ku kyalo gwe weeseefu sigwa nnoonya kwova. Omukyala gwe bayita Nalubowa. Nalubowa Rose ono yebadde mu kalulu ne Namere Justin. Namere Justin muwala wa Vincent bamulanga Kisempijja era bonna be Masaka. Omukyala ono abadde ku telefayina owa BBS. Alina obubaka bw'awadde n'agamba nti Namere azze amwogerera ebintu bingi era singa bannamasaka tukkiriza ne tumuleka mu kifo kino kye bamulangiriddemu obukyamu. Bintu bingi ebyo bigenda okukyuka, bintu bingi ebigenda okusobebwa mu sayidi z'e Masaka eno. Lwaki nti mukyala nakigwanyizi era wabulabe nnyo eri community naddala e Masaka. Tolo zirabye ez'enjawulo nga zoogera ku ebyo biki ebiri mu ggwanga lyattu Uganda, biki omuntu wa Nuupu byayitamu mu kaseera kano, biki okubeera opposition kikitegeeza. So bannaffe bonna boogedde mu bitundu by'enjawulo gye bali na bitebe bayisibwa. Waliwo abamu bagamba nti baatuuka akaseerako okulangira ne bawambibwa nga gye balangira tebakkirizibwa kutuukayo. Naye nabadde jjo nga ntambula bukonva mu kyalo ne tusanga aba poliisi nga bali mu mmotoka yabadde double cabin, naye nga abantu abalondera bali mu drone bagamba nti banne baabo bali mu kutiikinga bululu, baffe bali mu kudisorganizinga buvudde mu bululu. So ebyo byonna naye nga bali against balina emmundu, balina buli kimu. So kino kirekawa Uganda ngaffe, kino kitulekawa mu byokulonda 2031. Olowooza twandibadde tugenda mu maaso n'embeera eno ey'okubeera nga ebitongole ebyokwerinda, ebitongole ebyenjawulo ebibadde birina okukuuma Omunnayuganda ate ebyo biri against Omunnayuganda, kiyinza kulekawo ensi yattu Uganda. Nze Ade Wilberforce Kirimu Muyanja, tusingane mu vidiyo ezijja mu maaso. For now, bye bye. Mu 7 ne bamuwa ba 17, ekyo nakyo si kituufu. Na zino ze baagatta obubi zagamba nti baagatta bubi, nazo nze namusinga talina n'emu gye yawangulako. Na zino zaga nti baagatta bubi. Problem nti omukyalo oyo bw'aba ayogera akonvinsinga neta convincinga with evidence. Zino zonna ziliko ba presiding officers. Kyesubira nti omuntu okugenda okusaba recount n'ebirala oba olina okubeera nga evidence ogiyina. Kakati anti awo ffe wetwewuunyiza omwami omulamuzi oyo. Kubanga omulamuzi teyafaayo wadde n'omulundi nogo kuga nti naye wagambye nti bali tebaaziteekako gwe nga candidate DR forms zizo ziriwa. Kuba comparinze DR ba candidates twali bana, twandirese DR form ezange nezaba candidate abalala nezo ya complaininga ne tuleeta ne DR form z'abaami kubanga kwolu balonda president neba MPs abasajja ne tulaba total number y'abantu abalonda polo ne tumanye ekituufu naye omulamuzi teyali willing. Omulamuzi by the way teyabadde mulamuzi, he turned into a returning officer. Yabadde returning officer naye ate nga tali willing kuzuula mazima. Omulamuzi oyo tumujjukira nti yali ne mu nsonga za mukulu Ismail ku musango gwa Joseph Gonzaga Sewungu, era yasanga boxing nga zirina obuzibu, enteekateeka teyagenda mu maaso. Kyekimu n'ekyali e Kalungu East ewankeretanyi Bannamasaka ne Vincent bamulanga Kisempija. Era bambi omulamuzi oyo naye tumusaasira nti webituuka ewuwo emirundi giri ebiri olabye nti agoberedde ekintu ekituufu, boxi ziri tempa bazikutteko bamenya siro n'ebirala bigwa mu kkubo. Naye kituuse Masaka City lwaki kikyukamu? Era Masaka City bikyakyuka bingi singa omukyalo oyo
anasigala mu rims za power mu singa anasigala mu circles za any power circles eza Masaka. Kusubscribinga ku Focus TV yani bingi